eno ye pulogulaamu yo Lesson Wiiki eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo nitubeera abeesigwa gy'ali. Lesson Wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Omulungi ali ku 3ABN kantola omukisa guno okubuuzaako n'okukwaniza mu program Lesson Wiiki eno Friday sawa 2 paka sawa 3 nga tuli mu kwaniza sabiiti ya Mukama waffe Yesu Kristo. Akubuuzaako nze eno saani matovu munagomba ate nga mpangalira mu ssaza eryo ly'omanyi capital city ya Buganda essaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Ndi wano n'emikwano gyange abanekaanekanye mu byambalo muganda wange wali awasookera ddala tutambula naye bulijjo muganda wange Kisomba Wilberforce. Ssebo tusanyuse nnyo okulaba. Amiina. Ono y'omu ku ttiimu ennene eya Vento Media Productions abeereeyo mu cover. Naye leero agambye kandabikireko ku kamera sobole okuba nga tutambulira wamu. So nga wakati wano tulina Mrs. Okero Eseza. Tusanyuse nnyo okulaba nnyabo. Amiina. Mwebale nnyo bannange okutwagala. Ate mwebale n'okutusuulirira akadde ne mujja wano mu Lesson Wiiki eno tusobole okuba nga tutambulira wamu. Tulaba tuli ku lesson namba 5 nga twetegereza ebyafaayo by'ensi oluvannyuma lw'amataba ga Noah. Bwekiri? Yabufu tugenda bujja ku Noah tubutwala ate ku zadde eriva mu Noah. Lisaasaanira ati ensi yonna. Sajja bwe baabuuza ekibuuzo nti n'omufirika yavaawo. Omwana zano tujja omutegeerera. Mikono gyange mubuuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tubeere nga tutandika. Abalabi baffe abalungi tubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwenna abali ku TV zammwe nammwe abali ku YouTube mwebale nnyo okubanga mutambula wamu naffe mu by'okuyiga byonna ebibeerako ku 3ABN TV. Amiina. Twebaza Katonda olw'ekisa kye n'okusaasira yakyatukuumye nti omukka omulamu gukyali mu nnyindo zaffe. Tumwebaza n'omukisa omulala guno gwatuwadde okuba nti no tuyiga ekigambo kye okuyita mu lesson. Nkusuubira nti no weeteeseteese okuyiga wamu naffe tusaba omukisa gwa Katonda gwe wamu naffe ffenna. Weewaawo. Bw'atyo omukwano gwange nange nenyongera okwebaza okuba nti otambula naffe mu Lesson Wiiki eno gwali ku YouTube. Weebale nnyo okusubscribinga osobola ofuna notifications ne programs endala nnyingi eza Vento Productions kubanga ogenda ku YouTube oteekako obuteesi Vento Productions oba Vento Media Production n'oba ng'otufuna bulungi nnyo. Comments zo tuzaaniriza so nga gwe ate omulala osobola n'okuba nga osharinga obubaka buno n'abalala. Kristo agamba nti enjiri eno y'obwakabaka eribula mu nsi yonna okuba omujulirwa ate oluvannyuma enkomerero n'eryoka ejja. So obubaka buno bulina okubuna ensi yonna kyetuva tukusaba mukwano gwange gy'oli eyo obeere ng'obusharingako n'eri abalala. Kati Mukyala Okero nsabuukiriza otuweereyo essaala ate tubeere nga tutandika. Katwebaze. Mukama tukweyanziza kubanga neero tuleese mu maaso go okuyiga. Tukusaba otulungamye era nga bulijjo mu programu eno eya Lesson Wiiki eno tusobole okuyiga awamu ne bannaffe abali eyo abatulaba kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo. Amiina. Weewaawo. Amiina. Ali mu ddiiro ly'omukwano twongera okwaniriza mu Lesson Wiiki eno. Tuli mu kwetegereza ensi zonna oba amawanga gonna n'omunala guno ogw'e Baberi. Kimu ku byafaayo ebikyasinze okuwoomerera mu kitabo kino ekyalubereberye. Sitole enyumanyi eyalubereberye twatandikira ku butonzi ne tujja nga tutambula ne tulaba okugwa kw'omuntu ne tulaba embiranye wakati wa Kayini ne muganda wani Aberi ate oluvannyuma ne tulaba amataba ga Noah. Kati twagala kwetegereza ebyafaayo ebiddirira oluvannyuma lw'amataba gano aga Noah. Biki ebyaddirira? Twatandika n'olunyiriri lwaffe olw'okujjukira mu kitabo ekya Lubereberye Essula 11 olunyiriri olw'omwenda. Twagala tulekanye bulungi nnyo ng'ate tugenda mu maaso. Mulabi waffe tuli mu Lubereberye Essula 11 olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli egamba nti erinnya lyakyo kiryava lituumibwa Baberi kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi zonna n'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubona ensi zonna. Ffe wano tusoma ebyafaayo
ebyabangoni bavudde mu South Africa baba mu South Tanzania etusoma ebyafa bya Bantu speaking people okuva eri mu bugwanjuba obwa Africa West Africa ate baba mu Central baba no wano ne Buganda babantu we muli wano Bantu speaking people kati sobolega twagenda tubuna naye nga bwe tutandikira okubuna ensi yonna tutandikira wano kimu ku binewunyisa ozanja bitegeera ntuuse muggulu ensi yonna yena olulimi lumu olwali lulimi ki oba lwero lwe bagamba lwe tunayogera mu ggulu olulimi lwe Kanani language of Kanani endowooza kyekyo tugenda kubanga twogera lulimi olwo so tuli mu kwetegereza wano Nowa abatabani be basatu omuli asooka nga ye Seemu tulaba Yafesi ne Kaamu buli omu bw'azaala waliwo amawanga agavaamu nayagadde nnyo wakati awo okunoonyereza okw'abasajja be bayita basikoola abayivu ba Bayibuli nga batugamba nti bano bavaamu amawanga 7 amawanga 7 ne gavaamu ebika 7 ne gatusongera ku bika bimeka 7 ebyava mu Yakobo ate ebika bino 7 ne bivaamu abakadde 7 abaali ab'ebika by'abaana ba Isirayiri bwe kiri bwekyabadde kati ne Kristo bw'ajja ku nsi kuno ate n'atuma baali bameka kozi betuma abayigirizwa 7 waliwo 12 naye ne wabawo ne7 byasooka okusindika kwegamba tujja kuba tuzuula ebisingawo ku nsonga eno naye nga tuli mu kwetegereza ebyafaayo bino ebyafaayo oluvannyuma lw'amataba ga Nowa ge twalabanga nago galimu obubaka obw'essuubi ddala nti Katonda ateekawo musoko ono okutujjukiza nti tagenda kuddamu kuzikiriza nsi n'amataba ate n'akabonero akalala akooleka nti Katonda endagaano ye yakisa gye tuli yagala kutulokola Katonda tesindika mwana we mu nsi kugisalira musango naye ensi erokokere kwani ye wano tugenda kulabira n'ekikolimu kya Kaamu ekikolimu kya Kaamu kino wano ku nsi zonna ne Baberi si watandika okulaba wekitandika okufulumirayo njawo mukadde wange onyambeko tutandike n'omutabani ono kuba bali basatu twagala kusooka n'ono Kaamu aweebwa n'ekikolimu olw'ensobi gye yakola kituufu sebugenda mu maaso sebo neyanza nnyo ekikolimo kya Kaamu ekikolimo kya Kaamu kino eno tukisoma mu lubereberye essula ey'omwenda okuva ku lunya olw'18 okutuusa ku lw'29 nnyiriri ezo zaabadde nkulu nnyo era eri omuyizi wa Bayibuli oyisanga nga nnyiriri nkulu nnyo waneno we tulabira nti oluvannyuma lwa Nuuwa okuva mu lyato nga amataba gawedde afuluma ebweru n'alimu ennimiro y'emizabbibu we yamala okulima ennimiro y'emizabbibu ate n'agireka ne gikaatuuka ne gufuuka omwenge n'anywa n'akola ki n'atamiira kibaawo ng'amaze kulima ng'amaze kukamula yamala kulima bwe gyamala ne gibala n'akola ki n'akamulamu omubisi ne gukaatuuka ne gufuuka walagi n'akola ki n'anywa walagi era bwe yanywa walagi engoye nezikola ki nezimuva ku neziwenjuka n'akunama we yakunama mutabani we ayitibwa Kaamu n'amulaba yajja n'atunula ku bwerere bwa kitaawe wano nayizeewo ebyokuyiga ebikulu ekisookera ddala nkijjira ddala ku Nuuwa nti olusuku luno Katonda lwe yali emizabbibu gino gye yali akoze eki gye yali alimye si gye gyalina obuzibu naye engeri gye yagikozesaamu gyasobozesa okuba nti no teyagirya fresh nga Katonda bwe yandyagadde okugikozesa naye n'agireka ne gikola ki ne gikaatuuka gamba bwe guba mubisi teyanywa guli ogwaffe gwe tuyita emberenge oguwooma wabula yanywa guno ogukaatuuse oguba gusuzeewo kati soolooza ye yanywa ate guno ogwonoonese ng'ate si ekyo oba kye twandise ttonto ate nga Katonda si kye yakola ki si kye yalagira
ekyo kyamuviirako okuba nti nava mu magezi ge ag'obuntu ge tuyinza okuba nti omuntu ali nnomo naye n'afuuka mu mbeera nti atamidde nga bayibuli bwetugamba nti omwenge mukudaaze ekitamiiza omuleekanyi akyamu olwekyo talina magezi obufunze ova ku mulamwa bw'onya walagi katonda waliwo abagamba nti no wenatuuka mugulu nja kubuuza katonda ani yakola embidde kangunywe guntegu ekyamazima katonda yakola embidde naye tusobola ogikozesa obulungi ne tufunamu omubisi ogusobola okugasa obulamu bwaffe era nga tuli balamu naye buli wetuguleka ne gukaatuuka ne gugendako ekintu ekyo okufuuka ne guba fermented ate kigufuula wekibi era kino kyaviiramu Nuuwa okubeera nti no akunama nga engoye ze azambuddemu. Kino kituzaayo era kitulaga ekyokulabirako kya Adamu nti Adamu bwe yamala naye okwonoona bapa yagenda okizula ng'ali bukunya. Ekibi kitwambulako ekitiibwa Katonda kyatuwadde. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye nga Nuuwa naye bwe yali mu mbeera nti ne yali omusajja omwesigwa eri Katonda, omusajja afiseewo ku bantu bonna ababaddewo mu nsi y'ekiseera ekyo, naye kasa yayonoona. Kino kituzaayo ate ku kifaananyi kiri ekya Adamu. Gamba yerikodi esooka ya Nuuwa wano embi okwonoona kutwambulako ekitiibwa kya Katonda. N'olwekyo muganda wange mukristaayo ali eyo tulina okulowooza nga tetunaba kugenda mu mbeera yonna yakwonoona okumanya nti n'ekibi kituleetera okola ki? Tekikuleka kyekimu, kikwasa Katonda ensonyi naawe omuntu. Ekirala nenzira ku Kaamu ono okutunuulira obwerere bwa kitaawe ate nayo nsobi nnene nnyo kuba we yagira ekikolimo. Terigamba nti no Kaamu ono mu Luzungu tukiyita glance nti yamukubako obukuyu eriiso bw'ati n'amulaba, naye yava ku nsonga eyo yamulaba yeeyongera mu maaso n'okugenda ng'amutunuulira. Waliwo enjawulo katugeze ng'obadde otambula n'osanga omukazi omanyi n'ebiseera bino omulabe Setaani ekibi gye kigeze nga kyeyongera n'abantu kati batambula bwereere olw'okuba nti n'obwonoonyi maaso ga Katonda batambula almost naked. Kati n'olaba omukyala nga tugeze ali bwereere bw'omukubako eriiso limu bweti ekyo si kyekibi naye gwe kulemezaayo maaso n'obeera ng'ogamba omukyala ono ekyo kyekibi. Ekyo no ne Kaamu kye yakola kwegamba okusamaalirira. Kaamu yasamaalirira teyakoma no ku ekyo naye n'ajubisa n'okujubisa n'agenda n'ayita n'abalala mujje mulabe taata. Kwegamba yakifuula kya kizannyo. Yakifuula kya muzannyo era awo ensobi ennene ennyo bweviira. Kiki yandikoze? Ensobi kyeyandikoze singa yatunuulira ku kitaawe bw'ati nalaba nga ali bwereere teyandizeemu na kutunulayo. Naye nga baganda bwe baakola bali bwe yagenda n'atemyako bwe yakibagamba baafuna olugoye tebaamutunuulira nako naye bajja kyennyumanyuma ne babika ku bwereere bwani? Ku bwereere bwa kitaabwe. Olunyiriri mu mateeka 10 kyewuunyisa nti nno etteeka eririmu omukisa lyetteeka eryokutaano, etteeka lyetusooka okulaba erina ekisuubizo. Etteeka eririmu ekisuubizo lyetteeka eryokutaano era nga litugamba kusaamu bazadde baffe kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo zibenga nnyingi mu nsi Mukama Katonda gy'akuwadde. Etteeka lyetusooka okulaba nga lirimu ekisuubizo. N'olwekyo okuwa bazadde baffe ekitiibwa kya nsonga nkulu nnyo ng'effe eriffe abaana. Newankubadde ng'oyinza okugamba nti no ndi musajja mukulu ndi mukazi mukulu naye tekikuggyako kuba nti no bazadde bo bakyali bazadde bo. Omwana takula mu maaso g'abakadde be. Ate ndowooza si bazadde bokka naye n'omuntu akusinga obukulu n'omuntu akusinga kansubire nti kirungi nnyo editi kyokussaamu ekitiibwa eri director so nga n'omuyizi kirungi okusaamu ekitiibwa omusomesa. Tuza bonna okategori tugira aba society bwegenda okuddamu amagezi abantu ne babeera nga basinganamu ekitiibwa. Naye ogenda kwesanga nti junior pastor anyooma senior pastor ekivaamu ng'omulimu gwa Mukama gutandika okunyoomebwa kubanga waliwo ensobi eyakoleddwa senior pastor kati gwe junior pastor n'ogifuula emboozi mu congregation. Senior pastor agenda okutuuka ng'abantu bamulabamu ebituli
enkola si ntuufu kwegamba onoona watulaga tufaananeko ng'abavubuka bano obanga Dawudi wadde Sawulo yali musajja nga avudde Mukama nga bwe tusoma naye yasigala amusaamu ekitiibwa kuba yali akimanyi nti yafukibwako amafuta so si bazadde bokka be tulina okusaamu ekitiibwa naye n'okusaamu ekitiibwa abakulembeze abatusingako. Wow. Ensonga gye njagala okunywezaawo nga ngenda ku kyokuyiga ekyakyenayize mu katundu kano y'ensonga y'oku mu luzungu akiyita indulging in sin. Oba okutwala katugeze kye twogeddeko ekyamaaso okubeera nti olabye ekintu nga kyesisiwaza naye ne tukuumirayo amaaso gaffe ne tubeeraawo ne tukitunuulira n'okulowooza ne tufumiitiriza n'okufumiitiriza kiba kigenda kutuleetera okwonoona ate n'ekikolimu. Ekirala kye nayize mu katundu kano eno kyabadde nti nno mwana wattu wadde nga ekikolimu kyaliwo naye ate mu kikolimu muno mwalimu omukisa nga bwe kyali ku Adamu nti Adamu kasayamala okwonoona bw'ati Katonda yajja singa azze okuzikiriza omuntu okuzikiriza Adamu naye yajja n'essuubi ery'okumukola ki ery'okumununula era mwe tulabira obulokozi bwaffe mu ekyo nga Adamu amaze okwonoona ate Yesu Kristo yaliwo okubeera ng'atununula. Ne mu kibi kya gundi kya Kaamu ono kuba tumanyi nti no yavaamu Abakanani. Abakanani era erinnya lye yayitibwa omu ku batabani be yali Kanani. Kati Kanani ono Seemu bwe yali agenda okukola ki lyeggwanga lye yali alina okusabudiwenga oba okutwala okuwamba okusobola okubeera nti no abeera nga ayimiridde awo nga yeetengeredde kubanga mu Seemu bwe muva omulokozi w'ensi eno. Semites. Kati mu bufunze nti Kaamu yakola enteekateeka oba kyetwandiise omusingi enteekateeka ey'okuba nti no okuyita mu ye nga Seemu azze okutwala eggwanga lineero okutwala ekifo kineeno omulokozi mwazaalibwa ogwo nno omukisa. Omukisa guli ludda wa kubanga tetwala tulowooze nti ate omusajja kiyakola kya mukisa naye omukisa guli ludda waawo yongera okulambulula. Sigamba nti no kyeyakola ekibi mwe muli omukisa naye ekisa kya Katonda n'okusaasira kwe kiraga nti no ne bwe tuba nga twonoonye mu bulamu bwaffe tumanyi nti Yesu Kristo yajja ku nsi kuno nga ensi eyonoonese nnyo ng'esuseewo ndi ne mu kibi ne mu kwonoona kwa Kaamu oba ekikolimo kya Kaamu Katonda yasigala nga alaga nti no asobola okubeera omulokozi we mu mbeera eyo. Kwegamba Katonda okukkiriza bazzukulu aba Seemu okubanga balifuga abazzukulu aba Kaamu nga mwe muli ne Kanani. Bo baali Abakanani mwe baali bagenda okuweebwa omukisa oba Kaamu so mu kufugibwa bali mwe muli omukisa gw'okujja kwa Masiya aleeta obulokozi si eri ba Seemu bokka nene eri ba Kaamu. Okay. Kasubire ng'ekintu ekyo kirabika nga ki akabuuzo akali wansi ako nsaba okatusomere nga ntuva katundu kano wano Nowa omuzira w'amataba okutamiira kino kirina kutubuulira ki ku butya ffenna bwe tuyinza okusobya era na lwaki twetaaga kisa kya Katonda buli kaseera ka bulamu bwaffe. Akabuuzo ako kabadde kakulu eri nze nakeebuuzizaamu. Nowa yali musajja muzira. Omusajja abaddewo emyaka 12 nga azimba eryato abuulira enjiri era yafuna okuganja mu maaso ga Katonda. Musajja omubuulizi w'obutuukirivu. Omubuulizi w'obutuukirivu yakola ebyo byonna. Naye labayo bw'avudde mu lyato asimbye olusuku amaze okusimba olusuku anywedde walagi atamidde. Ekyo kibi. Walajja amegga. Kyobola bakabaka tebakkirizibwanga kunywa mwenge n'abalangira. Kye nayizeemu wano eno kiri nti
ffenna mu mbeera yaffe tetulina kutuuka kaseera kugamba nti no nze ndi waddewaddeko bwe nsomye bayibuli eno nenjimalayo okuva ku lubereberye okutuusa ku bikuliwa mpulira nga muli nina amaanyi agasobola okuba nti no nsobola okuyimirira naye buli kaseera buli ssaawa buli ddakiika y'obulamu bwaffe twetaaga ekisa kya Yesu Kristo ayimiridde weekuuma oleme okugwa. Njagala nnyo olunnyo oluli mu Zabbuli ey'e17 olunnyo olwokutaano. Zabbuli 17 olunnyo olwokutaano lukulu nnyo eri obulamu bwaffe ffenna ng'abakristaayo okusobola okuba nti no tukuumibwa wansi w'emikono gya Katonda. Olugendo lwange lwanyira mu makubo go, ebigere byange tebiiseererenga. Olugendo lwange lwanywerera mu makubo go. Olugendo lwaffe lulina kunywerera mu makubo ga Katonda, si makubo gaffe. Nolwekyo twetaaga Kristo mu mbeera yonna. Sebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Njagadde nnyo waliwo ekintu personally kye nnyongedde okuyiga nti ne mu kikolimo ate mwalimu omukisa, nti amawanga ag'abasajja abasemaitisi oba abava mu Seemu mu kuwamba Bakanani bano abava mu Kaamu, ate obulokozi bwandize eri bano. So ekkanisa ya Kristo gyonna gyetuuka ng'ewamba si kuba nti ebe batwalako ettaka ab'emikwano naye beebereeta bulokozi gye muli. Kituufu. Katwala kwetegereza tumaze okulaba ekikolimo ekijja eri Kaamu n'omukisa ogwajjirako kubaga Katonda alaze obwenkanya ate n'aleeta n'ekisa. Si bwatyo bwali kubanga ye teyasindika mwana we mu nsi kugisalira musango wabula ensi erokokere ku ye. Naye twala tuleka Katonda emabega tulabe ku lunyiriri luno olwa lubereberye otera okusomako nga tuva eriwo otusajja basoma mu Lukka janga basoma batambula tinuwa mutabani wa Lameka mutabani wa Mesuseera mutabani wa Enoka wuuyo paka ku Seezi mutabani wa Adamu mutabani wa Katonda. Olunyiriri olutwagala nnyo butuyambeko olugasi. Ebiseera ebisinga ekigambo lunyiriri bwe kyogerwa naddala nga tubikudde wano we tutudde nga waliwo Bayibuli oli ayinza okugamba oba boogera ku lunyiriri lwa Bayibuli. N'Abaganda tulina bwe tukitegeera olunyiriri. Naye ndowooza Abaganda bakitegeera nnyo kino kye twogerako wano. Ngamba ekigambo olunyiriri. Yes. So olunyiriri kyekyo omusumba kyatunnyonnyodde ekiringa oba oluse lw'omuntu. Olubu. Tinze jjajja wange yali gundi ne gundi. Ugenda maaso wali n'olanya. Tenowulira nga bagamba tambulamu ng'Omuganda. Omuntu n'atandika paka kwakola ki? Aba tolina kwavula. Kwasembayo. So olunyiriri luno lwe tugenda okutunuulira tutandise ne Nuuwa. Naye Nuuwa wano tumulaba nga bamutulaga nga Nuuwa yaliwo mu biseera ng'amataba tegannabaawo ate era n'abeerawo ng'amataba gakoze eki? Nga gawedde. Kubanga lubereberye essuula 9 olunyiriri olwa 29 lwe lutugamba nti Nuuwa yawangaala ng'amataba gamaze okubaawo n'awangaala emyaka 305. Then emyaka gye gyonna tijali emyaka 905. Kitegeeza yalina emyaka mingi gye yabeerawo. Amataba gajja alina emyaka 600. Yes. Bwe kiri? Bwe gaggwaawo n'ayongerayo emirala 305. So yalina emboozi nyingi ez'okunyumiza abazzukulu ababa bazze mu maaso eyo. So tulaba nga Nuuwa yali mutabani wa Lameka. Lameka olunyiriri olwo lulimu abantu lutandikira ku Seezi ne lujja we lutyo mwe muli ba Enoka ba Misuseera ba Mahaleri abayaledi ba Enosi. Yes. Kati ate waliwo n'olunyiriri mu ndagaano empya olunyiriri olulala nga lwe lunyiriri luno lulimu Yesu Kristo omwagwa. Era n'ozeera gy'aviira ddala eno. Bwe babadde balutuwa baatandikidde ku Yusufu gwe tumanyi nga kitaawe wa Yesu ow'oku nsi. N'ogenda paka ku Adamu
omwana wa Katonda. Naye kati tulina okuyiga omugaso gw'olunyiriri. Fakti uli akubuuza nti ffe tufuniramu okudda mu kutunulira ate ennyiriri za Nuuwa. Twetaaga okutegeera ekinyuso ekiri munda mu kyo omugaso gw'olunyiriri luno. Yes. Olunyiriri lesoni yatuyigiriza lesoni 3 oba ebyokuyiga 3 bye tuyiga mu lunyiriri. Ekisooka nti olunyiriri lukkaatiriza ekikula ky'ebyafaayo ebyajjanga bikola ki bibeerawo mu Bayibuli. Gana nensobola bigatta okuva gye bitandikira paka sofa bikoma. Naye ebyafaayo ebyo nti nga bikwataganyizibwa ddala ku bantu abaddala ababeererangawo ddala ne babeerawo obulamu buno ku nsi kuno ate paka we baakola ki we baafa nti n'ennaku zaabwe zaabalwanga. Kati nga Nuuwa huyo batugambye yamala emyaka 95. So kati omuntu alowooza nti omuntu ajja buzinaagwawo ku nsi oba tatondeddwa oba ki, tulaba nga abantu balina olubu lwe batambulira, balina entandikwa, balina we bava. Katugambe we tutyo olw'ensonga nti Nuuwa ye yaliwo ng'amataba gakoze eki gavudde. Ojjukira amataba we gaggwawo ensi yonna yalina olulimi lumu ng'amataba gawedde si bwe kyali bwe kiri. Naye kati tuli ku bantu abaaliwo mu ekyo ekiseera. Kitegeeza olunyiriri olwo mwe tuva. Nuuwa olunyiriri lwe lutandikawo, era kyova olabanga mu Lubereberye 10 essula ya 32 yagambye nti ebyo byebika eby'abaana ba Nuuwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu mawanga gaabwe, era mu abo mwe gaava amawanga okwawulirwa mu nsi amataba nga gamaze okukola ki okubaawo. Kitegeeza amawanga gonna okujja okubaawo ng'amataba gawedde gajja nga gava mwani mu lunyiriri lwa Nuuwa. Batabani ba Nuuwa bano. Yes. So ekyokubiri olunyiriri kye lutulaga lulaga okugenda mu maaso kw'ebintu okuva ku byedda okutuukira ddala ku biriwo mu kiseera kino. So olunyiriri luteekawo ekkowe ettangaavu wakati w'ebyayita n'ebyekiseera kino kye tukola ki kye tulimu. Ekkowe. Yes. Link. Wakati wabiri ebyayita na bino bye tulimu lubanga lutindo. Ekyokulabirako. Yes. Waliwo ekyokulabirako kye mbadde njagala oleeta naye mu biseera ebyo ebyedda tulabanga omuntu okusonyiyibwa yasookanga kusaddaaka. Tuli fena. Kati namu bino ebiseera bye twogereramu ebya Nuuwa mu lunyiriri olwo basaddaakanga okulaba nga basonyiyibwa. Kati ate mu kino ekiseera kye tulimu Yesu Kristo n'akola ki? Olunyiriri ate Yesu lwe batulaga luno olwa Yesu ate ye bwe yakomererwa kusaddaaka ne kukoma. Tulaba nga omusaayi era gukola ki? Guyiika. Kati ekkowe liriwa oba olutindo luliwaawo olukwasaganya nti bw'oba totegedde lunyiriri luli olw'emabega engeri gye baatambulangamu na luno luyinza obutakugasa. Kizibu nnyo otegeera gy'olaga nga tomanyi gy'ova. Yes. Navaawa then n'ekisembayo olunyiriri lutujjukiza embeera y'abantu ey'okwegendereza ennyo mu biva mu kikolimo eky'ekibi, kubanga bingi bye tusoma ku lunyiriri ku nnyiriri ezo ez'emabega engeri Katonda gye yawangamu abantu okubonerezebwa oba ekikolimo engeri gye kyakola ki gye kyajjangamu eri abantu. Kati gwe woba okirabye ti for example lesoni ndoze eyokusatu twayiga ku Adamu ne tulaba mu lunyiriri lwe mwe mwali Kayini, Lameka, ng'olaba Lameka bye yakola. Lameka oli owa Kayini. Yes. Bye yakola ate ne Kayini bye yakola. Kati olunyiriri olwo ate ne Adamu ekibi kyava eri. Olabanga tulina okubeera nga tutegeera olunyiriri lutulaga ekikolimo engeri gye kijjamu. Kati naffe ne tubeera abeegendereza mu nkolagana yaffe naani
ne Katonda. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Tugenda kusooka kuwumulamu ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo twetegerereze ddala ebintu bino gye bigwera kuba mumanyi waliwo abantu beesunga wali awo olulimi olumu tukke tukole erinnya awantu awo wonna wonna tetunaba kutunulawo so mukwano gwaffe katukomewo ate tubeere nga tweyongerayo. Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse, mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde kigudde Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Omulungi mukwano ali ku 3ABN eyakatwegattako naawe tukubuusaako. Tuli wakati mu Leesoni wiiki eno nga tuli mu kwetegereza ebyafaayo ebiddira oluvannyuma lw'amataba ga Nuuwa okubanga gakomye. Nuuwa avuddeyo ne ttiimu yonna ey'abavubuka be omuli yaffe Scam ne Sem nabo bazadde abaana. Tulabye wano ne Nuuwa musajja wattu nga agenze n'anywa omwenge n'agangayira n'ebiddiridde byonna eby'ekikolimo n'omukisa ate ogwajjira mu kikolimo egamba ate oluvannyuma ne tulaba n'olunyiriri olunene vaamu amawanga 7 amawanga 7 ne gatusongera ku bantu 7 abantu 7 mu kika kino mu bika bino 12 eby'abaana ba Isirayiri ne tulaba n'abakadde 7 ate abakadde 7 tumala balaba oluvannyuma tulaba ne Yesu Kristo bw'ajja ku nsi kuno atwanjulira abatume 7 ojjeeko bali 12 ne muganda esooka onyumize mu katono nnyo mu bufunze enamba eno bwe tutunuulira wano kuba tusooka giraba wano eno ku baana ba ku zadde lya Ibulayimu ku zadde lya Nuuwa ku zadde lya Nuuwa kubanga ku batabani be bano abasatu mwe muva amawanga gano 7 agabuna ensi yonna agabuna ensi yonna. Yes. Omuwendo guno 7 kitegeeza muwendo mu Bayibuli ogulaga obukulembeze. Abakadde 7 abakadde baali 7 kuba tuddamu era kubalaba awo nga Musa abalonda baali 7 nga Musa abalonda 7. Yes. Ne tuddamu era ne tubalaba ku Yesu Kristo yennyini nyini ng'alonda abatume 7 ng'alonda abatume 7 oba abayigirizwa 7 okugenda okubuulira enjiri. Abatuma 2 atuma 2. N'ekyo omuwendo guno tusooka gulaba eno nti n'abantu baneno bateekebwamu amawanga 7 batabani ba Nuuwa okuyita mu bo era obukulembeze obwo ne bugenda mu maaso okwetooloola ensi yonna ensi bwetyo n'egenda mu maaso ng'ekula. Okay. Waliwo ekyafaayo wano ekiddako. Teweerabira wali twali tutunulira ne tulabako ku kikolimo oluvannyuma n'omukisa ekyakaamu naye mbufu bwe bumwe tuddako ne Katonda emabega tulaba ne ku Kayini ono yaleka omukululo. Abamu bagenda kuŋŋamba ate nga nange nja okukkanya nabo nti omukululo gwa Kayini guno gwe gutuleeta ku munaala gw'e Baberi. Gwa Kayini? Omukululo gwa Kayini abamu balowooza nti kwegamba kye yalekawo his legacy affects us esigala etukosa ne mu kiseera kino eky'omunaala gwaki gwa Baberi we tulabira olulimi lumu luno nganda nge
sebo katono nnyo kuba waliwo ayinza okubuzaabuzibwa mu mbeera eyo kuba ku Kayini wali eritwala nti ate ensi eyasooka yazikiribuzibwa n'amaki n'amataba naye nga bw'ogambye kale omukululo mu Nuuwa nga Nuuwa amaze okukola ki okuzaala batabani be ekikolimo kya Kaamu okuyita mu kyo kyekituleeta ku munaala gw'e Baberi kuba kwali kuyita mu zadde lya Kaamu naye nga bw'ogambye nti n'omukululo era akasaayi kali eri legacy akekibi kajja katambuliramu naye n'omusajja wayinza oba nga yafa mu myaka gye gy'ataano eyo naye nga yalekawo enjiri ye ewesanga bo nga bagibakidde naye kino tekitegeeza nti no ebibi birondoola kuba waliwo n'abagamba nti no ebibi bya kitaawo bikulondoola si bwe kiri si bwe kiri naye okusalawo okwo kwosazeewo nga Katonda amaze okuwa ekigambo kyo n'ogaano kitambuliramu ebivaamu naye tekijjaawo nti no kiri eri nakyo kiba mwekiri kubanga kitaawo bw'abanga yalina emize emibi gye yali akolera mu batugamba nti omwana atandika okuyiga nga akyalina mu lubuto lwa maama we olwekyo nabyo bitukosa naye kasatu banga ffe tukkiriza ekigambo kya Katonda just kale mukadde wange just okugwera kintu kye mbadde ngamba nti waliwo ebifaanagana wakati wa Kayini kiki yakola nekitulaba kituukawo wano ku munaala gw'e Baberi nti character wise they are the same so tetuli mu kulaga nti omukululo legacy ya Kayini tuddamu ogiraba wano ku munaala gw'e Baberi so olulimi lumu wano twalabye mu kitabo kya Lubereberye essula y'ekumi osooka okutuusa ku Lwokuna ebigambo eby'amaanyi n'ebyokuwera mu maanyi amangi abantu bano bye baali bawera bagamba kati tuli eggwanga limu kati kye tuba tukola katukole omunaala ogugendera ddala mpaka waggulu mu ggulu twekolera erinnya ebigambo strategy yabwe erimu birubiru ki ekisooka kikino baagala kuzimba munaala gutuuke waggulu mu ggulu ekirala kwekolera linnya ate bwe tugenda maaso n'okwetegereza kubanga baali basomye ku byafaayo ebyali byakamala okubaawo nti no abantu baazikirizibwa mu mataba ne bagamba nti no kati kino kijja kutuyamba obutaddamu kuzikirizibwa mu mataba newankubadde nga Katonda yali amaze okusuubiza nti no ensi eno tegenda kuddamu kuzikirizibwa n'amataba bo baagenda they went over God's word. They distrusted him. Tebakyesiga. Bagamba nti kati ffe katukole omunaala guno eno tusobola okuba nti amataba ne gaba gazzeemu lazima ku luno kuba tegajja kututuukako. So mu kuzimba amataba buzibu ki obuli mu kuzimba omunaala gw'e Baberi buzibu ki bano abantu bwe balina kubanga nze bwe ntunulira ebintu bino bibiri wammanga mbirabanga ebitandibadde mu buzibu nga byo ekisooka obumu. Is it bad to have unity? Obumu kibi si kibi. Ekyokubiri okuzimba kibi si kibi. Kati di obumu lwe bubeera obubi naddi okuzimba lwe kubeera okubi okusinziira ku basajja bano. Webale nnyo. Obumu nga bw'ogambye si bubi naye ekiruubirirwa mu bumu buno eno ensonga enkulu kuba ensonga enkulu mu bo ekiruubirirwa kyabwe kyali kwekolera linnya agugaba malala. Bantu bangi nnyo mu kiseera kinene bazimba ebizimbe bitulaba waggulu skyscrapers myali byo gikoma waggulu banamawulire ne tubawaana naye nga beekolera liki linnya. Kakati ekiri emabega w'ekyo kubanga ekyakulemberamu Lucifer okugwa kati ayitibwa Setaani yali malayika muggulu gaali malala. Kati amalala ge galeeta embeera eno nti ekigambo era statement eyo gye tusoma egamba nti no twekolera erinnya mu kyo gaali malala. Obumu bwabwe bunene bwali bubakulembera kwonoona. Obumu we bubeerera obubi singa bubanga butukulembera kwonoona tugeze ng'abavubuka nga mwekuŋŋanyiza mukoze akakoosi munywanjaga mubba mutawanya bantu naye nga obumu bwammwe obubakulembera kwonoona awo obumu obwo bubeerera obubi. Ekirooto ky'obumu buno kyekiriwa wano tulaze ekisooka malala kye baali balina. Ekyokubiri bujeemu oba obuyeekera rebellion.
then ekyokusatu kozi ku distrust uteesiga Katonda kubanga baali tebesize ekigambo kya Katonda kokuba baali baagala kusigalamu bagamba kokuba n'ekirala munyiriri ezo zitulaga nti no baali tebaagala kusaasaana bagamba tuleme okusaasaana okubuna ensi. Tuli wano ku munaala gw'e Baberi. Omunaala gwa Baberi kyetubadde twakazuula oba ebyokuyiga etubadde twakatunuulira nti no ekirala kye baali bawakanyiza kye kigambo kya Katonda ekyokubeera nti no bazaala ne baala okujjuza ensi bo baali baagala kusigala mu kifo eki Katonda nakyo kyali kikontana oba kiwakana n'ekigambo kya Katonda. Katonda yagala tubune ensi yonna. Yali agala tujjuze ensi naye bo baali bagambye nedda tubeere mu kafo kamu tubeere mu kifo kimu tubeere mu site Kampala twenyigire omwo wadde eri mu byalo ewaffe Egomba waliyo amataka wadde amataka gye gali era nga Katonda agatubeere mu bulamu obulimu empewo ennungi emiti nga byonaakuliza abaana nga balimu akaniguusa nga twetooloddwa emiti egituwa empewo ennungi. N'ekirala kitula mu nsonga eno ey'okubeera nti no basigala wano wamu era nga bawakanya ekigambo kya Katonda nga bwe kyali mu kiseera kino ekyemabega mu biseera byabwe ebya Baberi kuba mu kigambo ekyo Baberi mwe muva okutabukatabuka kasaba amala okugamba nti no Katonda kasa yalaba ekigendererwa kyabwe nga basazeewo ddala okuzimba omunaala ng'abalabye abantu bano bamalirivu nagamba ddala abantu bano bamalirivu era buli kye banaayagala ng'okukola mu bubi bajjanga kukikola bajja kukikola. Katonda mu kisa kye ekingi nakka n'agamba katugende tukole ki tutabule ennimi zaabwe naye tujja kwongera okiraba mu katundu akaddako naye wanene ensonga gye mbadde njagala okujjayo nti nga n'okukuŋŋaana kuno kwe engeri gye bakuŋŋaanamu abantu bano mu kifo ekimu era nga bawakanya ekigambo kya Katonda bwekityo bwe kiri ne mu bunnabbi oba bwe tujje tukitunulira nga mu kitabo kya Danyeri bwe tutagibwa nti Babuloni ey'emu kiseera kino Babuloni ey'omwoyo naye egezaako okukuŋŋaanya abantu okubeera ekitole kimu okuwakanya ekigambo kya Katonda. Ekigambo kino Babuloni oba Baberi omuntu atulaba yandyagadde otegeera amakulu gaakyo ag'omunda kwegamba kitegeeza ki kubanga ekifo kino kitibwa Sinaali bwe kiri awali omunaala guno naye oluvannyuma tulaba Baberi. Baberi kitegeeza ki? Baberi kitegeeza okutabukatabuka. Okutabukatabuka oba okutabulwa? Okutabulatabulwa. Kubanga Katonda yakka n'atabulatabula ennimi zaabwe kuba baali boogera olulimi lumu naye kasaba yatabulatabula ennimi zaabwe nga tebakyasobola kuwuliziganya enteekateeka yaabwe ey'okuzimba omunaala n'ekoma. Oli akutumye omwiko n'oleeta ekijiiko. Gamba omunaala ne gukoma awo era okuva mu ekyo tulaba ekyokwigaano kyenjigamu nti no buli bwe tugezaako okubeera nti no twegulumiza ne tukola ebintu mu malala Katonda agenda kutukakkanya okulaga nti no engeri zaffe ng'abantu tezikola. Buli bw'ova ku nteekateeka ya Katonda owunzikira mu confusion. Owunzikira mu kutabukatabuka naye nawe waliwo ekisa kya Katonda mu mbeera efaanaganako bwetyo okubeera nti n'abantu bano yabakola ki? Yabatabulatabula. Leero waliwo Babuloni egyogeddeko ey'omwoyo olaba nti enzikiriza nnyingi leero ezivudde ku nteekateeka ya Katonda oba enjigiriza ye ng'ekyamazima bye bayigiriza naawe kennyininyini abiyigiriza bw'obyetegereza bikutabula. Ogamba abantu nti awummule emirembe ate awummudde emirembe nti essaawa zino ali mu ggulu bamalayika bamwaniriza ate oba okyali abo bamalayika bamwaniriza nti ate tumusabire ate aba kyamusabira nti ate kati kalindirira okuzuukira. Kati ogenda okulaba nga kyoyogera tokitegeera ne bw'okigamba nabo tebakitegeera olaba nga mass of confusion. Kati nga zino ennimi z'empula ennaku zira awulira ennimi hilobosa abantu nga kyayogera takitegeera ate ne bakigamba nabo tebakola ki tebakitegeera. Atujja kuba tukizwa naye nga Babuloni yo tugirabye nga bw'oginyonyodde nti etandikira wano. Nebukadduneeza naye najja n'ayongera ogizimba bujja era mu kifo kyekimu awo ye wano si we waali n'ekifo n'ekifaananyi kiri kye yawanika
awo wenyini ekifaananyi ekya zaabu era nakuŋŋaanya era ensi ye yonna yonna okujja okuvunama era nga n'emisaba by'enkomero Babuloni weeyemu ey'omwoyo bwegenda okuŋŋaanya ensi yonna egisinze. N'olwekyo obumu buno eno nga bwe tubulabidde ddala okuva eri nti nno yonna wonna bujja naye obumu bwonna obuva ku nteekateeka ya Katonda si bulungi obukulembera okwonoona okuva ku mulamwa. Katonda wano kyatulaga mu lulimi olumu luneeno nti nno si kirungi okukulemberwa mu kukola obubi olw'okuba nti tuli mu kibinja. So omugendo guno ogunoonya okugatta ensi yonna olwaleero n'okusinza ensolo n'ekifaananyi kyayo kubanga tulabamu ogusota ensolo n'enabbi w'obulimba. Omukago guno ogugezaako okuleeta obumu obwo tebuzimbiddwa ku kigambo kya Katonda. So mba mutuufu bweŋŋaana okubeera ekitundu ku bumu obwo. Twagala kulaba nga tugatta ebintu bino bibiri. Omusajja n'agamba nti kale nno tukole ki? Tukke. Awantu awo omuganda wange njagala tufunzeewo tukke. Kale nno tukke. Era nga brother Kisomba wabadde atunnyonnyodde Katonda yakiraba nga abantu bano kye bali mu kukola si kyekituufu kubanga ekisooka Katonda yali yabasuubiza nti amataba tegagenda kukola ki? Tagenda kuddamu kuzikiriza nsi n'amataba nga n'akabonero yakwogera akanaalabikanga era nti we mukalabanga mumanye ti Katonda muki musunguwavu nandibazikiriza naye Katonda akuuma ekisuubizo kye era yatugamba akabonero akaamusoke. Kati bo tebaagoberera oba tebaagondera Katonda kyagambye tebaalinda na kulabako. Action plan ya Mukama yeriwaawo. Ne basalawo okuzimba omunala naye Katonda agenda olabanga kye bakola kibi ate bali serious okukola ki? Okukikola. Kwe kugamba kale nno tukole ki? Kale nno tukke. Kiki ekyo ekyali kireese Katonda ki ekyamuleetera okukka? Katonda ekyamuleetera okukka. Tuweeyo nga bibiri tuwenga tweyongerayo. Kale mu bufunze okukka kwa Katonda oba kikolwa ekiraga obusukkulumu nti Katonda yasukka kuffa abantu. Ti gwe ne bw'okola ekyenkanawa okubanga osobola okwenkana naye oba okutuuka eyo gy'ali oba okulemesa pulaani ye gy'agambye nti pulaani yange eri bweti gwe n'ogamba nti anze kankole bwenti oba nkutuukeko oba nkole ki? Katonda obusukkulumu bwe busigala bwa waggulu ku bw'omuntu. Kati okukka kwe Katonda yakka asobole okubanga abaleetera ekikolwa kino kye baali bali mu kukola ekyali ekibi ennyo nga kigenda kubaleetera n'okulema okununulibwa kubanga baali bali mu kujeema nakka asobole okubalemesa. So waliwo omukisa wano mu kwawula ennimi zaabwe. Omukisa weeguli geeguliwa omukisa oguliwo tugende kunulibwa kuno okw'omuwaŋŋanguse. Omukisa oguli wano mu kwawula ennimi zaabwe ekisooka Katonda abateerawo ebbanga kyekisookera ddala. Bw'aba awulayawula ennimi abalaga nti akyabaagala wadde nga babadde bajeemye ne bakola ekyabwe kye bawulira kye baagala nti kye baagala okukola abalaga nti akyabaagala mu kukka kwe. Ate n'ekirala omukisa omulala oguliwo baali basobola n'okwenenya mu kiseera ekyo. Era ndowooza abamu baanenya. Njagala ndowooze bwe ntyo nange bwe babanga bantu abaalaba Katonda ddala nti Katonda atuteereddewo omukisa omulala kubanga kye yakola ekyokukka mu mazima kyali kintu ekisukka obwongo bw'omuntu. Ate nga Katonda mu kukka kwe eno paati etulaga eya Wednesday era etulaga nti Katonda buli waabanga ayagala obeeko ky'okola abajja kukka akutegeeza engeri y'okola ki ey'okukikolamu. Tagenda kukuleka gwe okole ky'oyagala oba togenda kukola gwe
nga bw'osuubidde tikyenkola kyekiki kyekituufu Katonda abajja kukka ayogere naawe era naffe ayogera naffe kyava yakka wansi n'asindika omwana we atufiirire yes era yakka n'asindika omwana we atufiirire Yesu teyanditufiiridde teyanditununudde ng'ali waggulu yali alina okukka asobole okutununula mu bibi byaffe mu kwonoona kwaffe so mu kiseera kino tulaba Katonda omusukkulumu ng'akka wansi yes ku lw'obulungi bwaffe nja tuveewo awo n'ebigambo bino bitwalayo mu kitabo kino ekya Patriarchs and Prophets ebigamba nti enteekateeka z'abazimbi ba Baberi zaafundikira mu kuswala n'okulemesebwa ekijukizo ky'amalala gaabwe kyafuuka ekijukizo ky'obusirusiru bwabwe so ng'abantu bagenda mu maaso n'okugoberera ekkubo lye limu okwesigama ku buntu bwaffe ku maanyi gaffe ng'abantu n'okugaana amateeka ga Katonda guno gwe musingi Setaani gwe yagezaako okuzimba mu ggulu era gwe guugwo ogwaleetera Kayini okuwaayo kye yawaayo kubanga abantu bano baali bamaliridde kukola bubi nolwekyo okubatabulatabula ennimi yali agezaako okuziyiza obubi obulala obunene nnyo obwali bugenda okusitukawo so okutabula kwali kujjanga mukisa bwali mukisa naye kirala abantu okujjula ensi kuba kyekyali ekigendererwaki basobola okutambula kasaba banga batukisa nga tebakyakkaanya bonna ne bagenda ne bajjuza ensi ababibwobawulo ofuna kalembereza naye akatundu kaneena okununulibwa okuva mu okwomuwaŋŋangusi yes the redemption of the exile bano abaali beeyongeddeyo abaali beeyongeddeyo tusoma mu kitabo kya Lubereberye essuula ey'ekumi n'emu olw'omwenda olw'omunaana n'olw'omwenda ne Lubereberye essuula ey'omwenda olunyiri olusooka twazigeraageranyiza era ne tubuuzibwa ekibuuzo ekigamba nti lwaki waneeno Katonda alabika atya waneeno ng'akola ki ng'anunula era tulabe nti kubanga okuva ku nteekateeka ya Katonda olunyiriri lwe nadde njagala tusome luli waneeno mu Lubereberye kuba mu Lubereberye essuula ey'ekumi n'emu olunyiri olw'omunaana n'olw'omwenda saba olusomereko osome n'olwamwenda essuula y'omwenda olunyiri olusooka essebo nga bwe tukifunzaamu agamba nti bw'atyo Mukama n'abasaanyiza ddala okuva eyo okubona ensi zonna ne baleka okuzimba ekibuga erinnya lyakyo kyeryava lyatuumibwa Baberi kubanga eyo Mukama gye yatabulira olulimi lw'ensi zonna n'okuva eyo Mukama n'abasaasaanyiza ddala okubona ensi zonna mwenda olusooka ne lugamba nti Katonda n'awa Nuuwa n'abaana be omukisa n'abagamba nti mwalenga mweyongerenga mujjule ensi era kitulaba ekisuubizo era Katonda kiyakola ki kiyawa Adamu ku Lubereberye nolwekyo waneeno Katonda okununula bano abaali bali mu buwaŋŋanguse bw'omulabe Setaani nga batwaliddwa amaanyi g'ekibi kuba baali bamaliridde kukola bubi kuno nako kwali kununula okubaawula mu nnimi zaabwe bwe batyo ne basobola okuba nga bakola ki nga babuna ensi yonna ekirala ekyokuyiga kye nayize wano kiri nti buli kiseera kyonna bwe tugezaako okuba nti no tukola erinnya nga tukontana oba nga tuwakanya Katonda ekyo kyonna kiba tekigenda kukola kiba tekijja kukola naye Katonda ne mu mbeera zaabwe ez'obubi tulaba nti no yateekawo okununula mu kiseera ekyo so kwegamba intervention ya Katonda tugiraba nga eyambako ereeta omukisa nga bwe tukiraba ne mu nsi olwaleero nti Mukama gye tugenda okuwunzikira tukita anti-typology ey'ekifaananyi kino biseera by'enkomero nti Katonda agenda biyingiramu n'enjiri ey'abamalayika abasatu egenda okuyamba okuleeta obulokozi nakagadde naye wano mukunzika tubale tutunulira ngeri ni White agamba nti obwegafu bwabwe bwazimbibwa mu kujeema obwakabaka nga buzimbiddwa mu kwegulumiza nga mu obwo Katonda si ye mufuzi era bulaba omusingi gwa Babuloni olwaleero nti
mukama kyovula bali mu kuyitayo abantu be mukifulumyemu abantu bange muleme okuzikirira n'ebibi byabwe. So twagala okwebaza mukama olw'ebyafaayo bino ebyongedde okutuyamba okutulaga obulokozi bwa Kristo obwajja mu kiseera ekyo ate ne tukubira tooki mu kiseera kino eky'enkomerero ku ngeri mukama gyali mu kulafuubanamu okulaba nga ffenna tulokolebwa. Muganda ffe ekisomba nsaba otuweereyo essaala ate tubeere nga tuwunzika ekyokuyiga kyaffe ky'olwaleero. Weewaawo katusabe. Katonda kitaffe tukwebaza olw'ekisa kye kingi eri obulamu bwaffe, tukwebaza olw'essaawa zino entukuvu eza sabbiiti, era ne tukwebaza olw'enteekateekayo nti newankubadde nga twononeddwa mu bibi byaffe gw'osigala ng'owooli okusobola okutulokola. Tukwebaza olw'omukisa omunene gw'otuwadde n'ebyokuyiga ebikulu bye tuyigira ku munaala guno ogwa Baberi n'amawanga agaavaamu. Tusaba omukisa gwo gube wamu naffe tuleme okwonoona mu maaso go naye tukuumibwe wansi w'emikono gyo. Tuwe omukisa ne ku lunaku kuno olwa sabbiiti kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Weewaawo. Amen. Weebale nnyo mukwano, weebalire ddala kuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde awo no we tuwunzikidde lesson namba 5 nga tubali tunuulira ebyafaayo ebyaddira oluvannyuma lw'amataba ku munaala guno gw'e Baberi. Tusaba mukama akuyambe nti mu byafaayo muno oggyemu obubaka obunaakuteekateeka olw'okudda kwa Kristo. Ng'ekimu ku byolina okukola kwe kubeera omuwombeefu nga Kristo so si ow'amalala nga bali. Twala kusibulira wano nga tusaba ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gy'oli ku lunaku lwe luno olwa sabbiiti.